ensimbi ezisasula buli muntu yenna ali mu government wadde abasawo kabeere basomesa tebazirina. Bwe twogerera ebitongole by'okwerinda byonna ne byateeka bitali mu constitution tebirina nsimbi okuggyako ekiki ekya SFC. Poliisi babanja almost emyezi 8. UPDF abo bali mu mwaka tebakyalina na mundu. Kati kitegeeza ki prison nabo babanja. Bw'oba oyagala kuwuliza emboozi entuufu buuzaako omuntu yenna ng'alina muganda akola mu bitongole ebyo ojja kukakasa nti ekituufu n'abasajja tebalina nsimbi. Wetwongerera nfunye multiple reports oba reports ez'omujjirano ezitegeeza nti bannayuganda batandise okusasulira ekyokuba nti abasirikale tebasasulwa. Abasirikale batandise okubba batuuze bannayuganda. Bwe bakusanga mu kkubo ng'ova kukola ekiro tolutonda bakubba na buli kimu ne bakitwala. Bw'oba oli wa booda ate kati mu babooda babafudde lusuku oba olina buli ekikwogerako oba tokirina bakuyimiriza bulungi nnyo ne bakubba ku biragiro bya OC bya DPC. Bakuyimiriza okunyuza bera mu ngoye za bulijjo ne bakuteeka ebbali bakujjako ensi bakujjako pikipiki batozisasudde ne bakutwala. Amayumba gatandise okumenyebwa era nga abasirikale bagamenya nga bakozesa mmundu za gavumenti. Poliisi etandise okuteeka ebikwekweto ku makubo ag'enjawulo nga bakwata bannayuganda ku misango egitaliiko. In fact kati ekituuse banatera ntugamba nti bagenda kuteekawo n'emisango egitabanga wadde gy'otawulirangako. Bajja kusaba nti munnange oyambadde witi wakubye ekikalu oba tewasaniridde oba tewasenyeza mannyo ogwo musango mu constitution ovunaanibwa either osasulira wano oba tukutwala mu kkomera. So emisango egy'ekikulanga ekyo mugirinde. Njala bategeeza ensi eri mu katabankoko gy'enfuna. Poliisi, amagye, local defense, simanyi iso seemwayi bagufudde mugano ogw'okubba bannayuganda. Bwe kituuka ku seemwayi ne iso ate ogwo ne gujja bagira. Bano bali mu kunoonya buli munnayuganda yenna abeerako ne millioni ezisukka 10 ku account ba ku mobile money. Bakunoonya ne bakusibako emisango gy'obutujju n'okulya mu gavumenti olukwe ne bakutwala mu safe house ezimu nga tezimanyikiddwa ne batukutulugunya okutuusa lw'oba wa ssente waliwo ku bibugagga byo ne balyoka bakuta. Bannayuganda bangi abalina emitima emigumu abatakyasobola kuba nti bakkiriziganya embeera eno era bakomekkerezwa nga babatidde mu safe houses ezo n'obasuula mu masaŋŋanzira empungu ne zirya. Uganda gye tuli mu essaawa zino gwakyalowooza nti tuli mu kusiika mpande oba binyeebwa. Munnange kigenda kumala kutuuka ku famire okwotegeere nti yakwawula esiridde. Tukyali mu Kigulalugi video tennaba. Video tena tukyali mu Kigulalugi. So nowe bategereza nti tugamba nti ebyafa bitandise okweddiringana. Gavumenti ya yose yekimpatiira abantu gye bataalonda etandise okusindika abasirikale bayo okutandika okubba bannansi bamenya amayumba bateega abakozi ku makubo bamenya amaduuka babba mobile money kati bagudde ku basajja balina obusente babakyalinawo ne bakuteeka emisango gy'ekimpatiira ne bajja ne bakukima ne bakutwala baboodaboda babafudde lusuku wepona aba taxi ekiri mu Uganda kisa kitokota atannakiwulira ojja kiwulira mpaka ng'otegedde nti ensi gy'olimu olina ogirwanirira edde ku mateeka amatuufu. Jukira nabagamba mwe temumanyi kiri mu Uganda. Uganda si gavumenti eri kibinja ky'ababbi bamafia abawamba eggwanga. Kyova abantu bakozesa nnyo amagye n'emmundu okutiisatiisa eggwanga. Ke kanyumira kasooka mu Kigulalugi akanyumira akokubiri mu Kigulalugi nga ngenda kifundikira. Eno message njagala egende mwenna bannayuganda abakyatijjisa era abakyayina akajanja mbu mukyagala okusuubula. Video gye navaako ndyokeezi gye mu Bulange Mmengo wiiki ewedde. Nabagamba nti byenfuna bya Uganda biri mu lusuubo era ne mbabula buli kimu ekigenda maaso. Nentegeeza bannayuganda bakyagawumbidde ne mugende mujje ensimbi zammwe ku bittavu mu Kiyosirudde gwe naggamba. Ne mbagamba nti dola we twogera ejja kuyingirako mu 4,000 nga mulowooza nsaaga. We buzibidde olwaliro nga dola egula 3,800. Dola ng'egula 3,800 naye ekyagenda kitegeeza ki? Dola bwerinnya kitegeeza ki? Buli kimu nakimanyonyola wiiki ewedde. Dola ebegula 3,800 kiba kitegeeza nti gwe omuntu abadde alina ssente ez'omu Uganda ng'ogenda zikyusa ogulemu dola ogenda osuubule. Kitegeeza oli mbulayi bw'amaanyi. Lwaki? Bw'okwata ssente nnyingi ogule dola ogenda osuubule katale k'ensi yonna ogenda kugula ebintu obireete mu Uganda otuuke ku booda ya Uganda omusolo baakuteeze dda bagenda kukubisamu emirundi 7 ku misolo gw'olina okusasula. Kitegeeza sente wano waziguze ku bbeeyi ya buseere n'ogenda n'ogula ebintu ate mu kubukomyo bituuke Uganda oddemu bitunde. Kitegeeza revenue egenda kutega ekkubo ekintu ky'ondibadde osasula nusu 10 bagenda kikusasuza nusu 8. Kitegeeza wano mu economic crisis tulimu teri muntu gw'ogenda kuguza kintu kyandibadde agula 4,000 akigula omutwalo gumu 2,000. Kitegeeza ebintu bigenda kutuulirira capital waffe odde mu kyalo nga nna bugisi mufungize. Ngenda bagamba bwenti bannayuganda mwenna abakyalinawo obusimbi musooke mutale pulesa temuddamu kusuubula temuddamu kuyingiza byamaguzi mu Uganda. Mukwate ssente zammwe muziteeke mu mayumba gammwe oba muziteeke mu mabaati oba muziteeke mu bintu ebikalu musooke mulaze musigaze ssente ezo ze musobola okulabirako famire zammwe gamba ng'okulya.
sina kindi sente ziba zikulemeredde zitwale ku ttaka lya jjajjaawo okoleko ebyokulunda n'okulima osobola okutunda ebintu obuggyemu ssente naye ekintu kye bayita okusuula mu Uganda weegendereze nkiddamu ekintu kye bayita ekyokusuula mu Uganda musooke mu kiwummuze otherwise mujja kutuuka okuba nga olina miliyoni 10 nga capital after emyezi 4 ojja kuba olina obukadde 3 ku musawo ng'obukadde 97 bugenze nenga ekibututte kyekiriwa economic crisis ne foreign exchange ne Uganda Revenue Authority ebintu bisatu bigenda kulya capital yenna gwewo tulina kyogenda kubuulira nsi kubanga bo tebalina kye baagala kumanya baagala baavuwaza ndoza mu kitegedde bulungi nnyo so nno geega amawulire gabadde mu Kigularo gikyalero mwetereze ng'obudde bukyali 0.2 mu Kigularo gizibadde enkulu nnyo emu ebadde y'ababikulya balungi mirimu nkibanyonyodde bulungi nnyo mbanyonyodde economic crisis eriwo ne bagamba dola sente zeegula kyekitegeeza eri omusuubuzi nekyo kitegeeza omusuubuzi okuyingiza ebintu obireta ku revenue authority obikiriyalinge ne mbategeeza kyekitegeeza dola gyekoma okulinnya ne revenue erinnyisa emisolo gyayo kati mu kulinnyisa emisolo gyayo already balina target y'emisolo gye baagala bagenda kukubisamu mirundi 4 oba 5 mu bintu byogenda osasula kitegeeza automatically bagenda kujja mu business so nga ate abooluganda bakola b'emikwano abafamire yoseti bahobora tabasira mutano wa kale jensi yaramizeze nesanga bisibe lukwata senior bibali mu business but ya esawa zina akedi nafunye information nti abasajja abakongo n'abanyona ne bajjudde mu akedi za Uganda bannayuganda bagenda bava mu mpolampola bale bitu babitunda ku bbeeyi ya layisi kubanga tebasasula misolo mubasasula emisolo ne musigala nga mukafiiramu kyekibadde ekigularo gikyaleero era nkifundikidde kati ntandise video yo laleero. Alright, ngatandika video yako kasoke mpisawa kala mkamoko ka tuyoke tugende maaso. Mwenna bana Uganda abawangali mu ggwanga lya Canada nabategeeza ko recently nti waliwo international summit on gender based violence 2022 erengera kubetegekeddwa mu ggwanga lya Canada omugenyi omukulu agenda kubeera First Lady Baby Itungo Kyagulanyi Sentamu ngera egenda tandikira kuzo mwezi 3 n'omwezi gwokuna yagenda kuba omugenyi omukulu era omuntu yenna ayagala okubeera mu conference eno eya gender and best violence egenda kubanga omugenyi omukulu agenda kubeera First Lady Baby Itungo Kyagulanyi Sentamu please osobola contacting aba organizers okuli omukyala Dorini ku simu ye ey'obuyonjo eri +16479290340 oba mukyala Adrien ali ku 07066699727 oba ita ku mukutu gwabwe ogw'omutimbagano gw'ensi nago Twitter website info@torospider.o.gi. Registration fee Canadian dollars bisatu. Events will be on 3rd up to 4th September 2022 in Toronto, Canada. Akarangoma kamaze olono bangenda ku information eyandese entofu. Tutandise tutya. Alright. Era nga ntandika njala soka kuyisaawo security alert eno. Mwenna bana Uganda abali mu Uganda. Uganda ng'eggwanga terikyalina control ku migration process y'eggwanga. All border entries ng'oggyeko ku kisaawe Entebbe, they are fully open for non-Ugandans for hidden purpose. Nkiddamu bannayuganda mulina okubeera very careful. All border entries za Uganda ziri open to foreigners abayingidde mu ggwanga mu bungi. Muve ku bana bayingidde nga bagende na mugongo no eri abala abayingidde. So be very careful. Mfunye information entegezezaako nti bannayuganda mwenna bagende na mugongo mwegendereze nnyo ebifo by'omujjuzo wadde n'oba totuuse na mugongo naye ng'oli mu bitundu bya namugongo kyali wajjala. Mwegendereze nnyo. Ekitongole ekitali mu constitution ekya iso ne CMY bategeka ne bamafiya baabwe okutega bomu mu bitundu bye namugongo kyali wajjala either ng'omukolo gunaatera oba nga guwedde oba ku mukolo gwennyini. Ekyo bwe kiba kiganye bagenda kukosa system y'ekijambiya oba y'ebijambiya. So within that period bw'oba ng'okyagala obulamu nkuwagaba wagenda ng'okimanyi nti weewala ebifo ebijjuddemu abantu. Ekintu kino kiyinza okutuukawo before
oba ku mukolo gwennyini oba after mukakuvungana abantu nga bagenda bayinza obbatega bbomu oba obbatematema n'ebijambya within that process within that period of time bayinza obbakola ekintu ekyo so mbategeeza nga obudde bukyali bannayuganda mwewale nnyo ebifo byeki ebifo ebirimu akavuyo akangi kubanga basajja bano babaliridde okusaanyaawo bannayuganda okuteeka ensi ku bunkenke kati vidiyo etandise yoseeri tibahabulwa tabasirwa nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe ne famire ey'abamafiya omuli mutabani wo muhoozi kanyirupama lukwata junior kubanga Museveni ye lukwata senior mukwata abakazi teri yabakwatira bendeweera gurupu eno yenyigidde mivuyo mingi ekyokutta bannayuganda nga twogera essaawa zino waliyo meeting gyengenda obbabuulira eyatuula obulungi netandika okuteesa ku ngeri gye bagenda okutta bannayuganda n'okukyusa amawulire engeri gye bagaagalamu batandise batya mu meeting eno bapulaninze okutandika okuteekawo babijambiya group nga bano bagenda kuba baoperatingira mu bitundu bino wammanga eno meeting yatula ku Sunday ku ssaawa emu yakoma ku ssaawa 4 ez'ekiro era meeting eno yalimu abantu bano wammanga mwalimu Lwakyoya Abel Kandiho omanyi bw'otunula omwami Abel Kandiho alina oluba lumulinga lwa ngamia oba lwa ndogoyi mwalimu Abel Kandiho mwalimu Karekyezi Kayihura omusajja Omunyarwanda pure eyita omufumbira mwalimu James Mugira nono Munyarwanda mwalimu Muzeyi Sabiti mwalimu Muhoozi Kanyirupama oba Lukwata Junior mwalimu Yoseki Bahuro tabasula mutano wa Karekyezi yaleta muzezedde ensanga bisibe Lukwata Senior mwalimu Proscovia na Reiso abantu abasinga lwaki mwebuuza erinnya nsanga bisibe litegeeza ki nsanga bisibe ye mubbi omubbi bw'abajja mu makaago asanga otaddewo TV ku kisenge nga weeri laptop simbi kino ensimbizo yajja asanga bisibe n'asitula so temuddamu kumbuuza ate lumbi musanga bisibe abeera mubbi so yo seeri tibahabula otabasiba mutano wa Karekyezi ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe ye yasanga bisibe Uganda yasanga etebe kimunga mwekiri akibbi akimazeewo bwe balidde mu meeting eno ne bateesa okukyusa enkola yaabwe gye bagenda okukolamu emirimu gyabwe okubuzaabuza bannayuganda nga ku luno nabagamba wiiki ewedde nti omukulu Karekyezi Kayihura yayingiza container 10 wazindabye eza 40 feet nezigenda mu makaage ezigenda mu makaage ne ku farm amakaaga agamu gali mpoma ku satellite amalala gali ku bitundu by'Entebbe ko ne ku farm ye eri mu bitundu by'Eryantonde wali ejjambiya zino ejjambiya zino bagenda ziwa abavuka bena bategeezaako ababodaboda 2020 abakulira kitatta muno mwe mulina abayaaya abalala abava mu makomero okutandika okusanjaga abantu kati bakyusiza area zaabwe ez'operation nga Buganda batandise okukolamu emivuyo era otwogere olwaleero ebitundu bino wammanga bibaddemu okutema abantu era abantu bano batemeddwa obulungi nnyo ndowooza eyo nja kujjayo mu Makindye division ku Muswangali batemyeyo abantu Nakinyuguzi batemyeyo abantu ne ku Salama Road naye batemyeyo abantu naye nga main areas of operation kati lwe zigenda okuddako abantu b'e Busoga temweyibala ebijambiya bijja abantu b'Embale temweyibala ebijambiya bijja Iganga Tororo Busia Maraba ekigendera ky'abantu kiki okuteeka ebijambiya mu bitundu ebyo mujjukire tubindabinda mu kalulu v'omwange akagenda okubeera mu ggwanga li Kenya muno nga mulimu omukulu eyesimbyewo eyali asubira nti agenda okuddira omukulembeze wa Kenya mu bigere gwe tuyita Luto bwepo ne Muzeeyi Kijaana omukulu Raila Odinga Omoro bebagenda okubafuka obwenyi naye nga zonna sayini ziraga nti mukulu Raila Odinga Omoro yagenda okulya obukulembeze bw'eggwanga kino kyeyolekedde olwaliro mu katambi akafulumya ku social media nga wabaddeyo olukuŋŋaana ndowooza mu kibuga eky'e Kenya ndowooza omukulembeze tasobodde kujja naye omukyala first lady wa Kenya asobodde okulabikako ku mukolo era nga yeeyita vice president abadde ku mukolo ogwo omukyala oluyingidde mukulu ono eyeeyita vice president Luto n'asitula engalabi ye mbwabuze ku first lady munnanga amutulidde kyamulinga essalambu ebyensenke n'amuyitako ensi n'ekuba eddu kitegeeza ki akabonero kategeeza tolina kyoli wumuza engalabi y'omukulu Ruto kitegeeza bakubye ejjooka ne bakubirawo n'embwa n'owunya evvumbe kino nno kiri kitya omukulu ono Ruto mukwano gwa Museveni nfanfe kubanga bafaanaganya obwongo nga wetwogerera ebijambiya bino bigenda okubeera mu Busoga Mbale Iganga Tororo Busia ne Maraba kigendererwamu okuteraizinga ebitundu bino bannayuganda basobole okudduka badde ku sayidi ya Uganda muntu bagenda kuwolera bateeseteese abayaayi baba M23 okuyingira eggwanga ly'e Kenya okukyankalanya ebitundu bya Kenya n'okuleeta katabanko mu Kenya ng'ebyokulonda biwedde kuba Museveni akimanyi nti Kenya by all means bagenda kulonda muzeeyi wa kazi
ani Raila Odinga. So agenda kukola effujjo lyonna okuleeta abannayuganda basobole okuyingira okubata ebijambya abamu basobole okudduka mu Kenya afune omukisa okuyingiza abasirikale abalala abagenda okuyingira nga ba M23 bayingire mu ggwanga lya Kenya okutabangula eggwanga lya Kenya n'ebyokulonda bina bikoze ki biwedde. So nekyo mukitegedde bulungi nnyo, saagala mutegeere nti saagala mugende sabawulidde era mutegeere okwengereza ku kino waliwo akatubagiro wakati wa Uganda Rwanda ne Congo. Nga otwogerere sawa zino eggwanga lya Congo lyagambye eggwanga lya Rwanda nti musajja munno bw'abanga akuwadde obuddamu ate tolowooza nti nibyo mujjojja bitwala akanyoomonyomo akamanyiira naffe akatufuukidde ekizibu. Munnange abasajja abanyarwanda bana batuusi Congo yabawako obuddamu okubeera mu nsi yaabwe n'ekizuuse nga mu sikulu ono abakyusi bano baagala kusala mu Congo emirundi ebiri batwalako ekitundu kyabwe nga ne Museveni ali mabega waakyo. Kati abasajja n'abakazi abavubuka embulakerevu beekyanze ne bagamba tebakyayagala muntu ayitibwa Munyolanda mu ggwanga lya Congo. Kuno kwe kwavudde n'omukulembeze wa Congo ogwekisa ekiwandiiko Vomwangi jjukira akayingira mu East Africa n'abagamba ntaye ennyonyi za Rwanda okuddamu okubikira mbire bya Congo nzigobye. Abavubuka ne beekulamu omuli batandika okuyigga Abanyarwanda mu buli maka gonna we basanga ng'emiggo givuga okuba tebajja mu Rwanda. Kino kijja kukomekkereza nabagamba nti akamanyiiro kano ak'abatuusi omuntu okusenza n'oyagala omufutubbaleko omufuke enkalu ku mutwe mujja kiro zaako ate mujja kulwe munywa amazzi basajjamu akabinja k'abatuusi abamanyiira nkiddamu mugenda kubulwako we munywa amazzi mu East ne Central Africa. Ekikulu temuyiga olw'ensonga nti mwayika Windows. Ekyokusatu mulowooza nti bantu nasi musanze mu nsi zaabwe tebategeera just olw'okuba nti mwe mulina akamanyiira kasumagize yeeyalira oba akakuumuusa gula akamugwa mulowooza buli muntu okusirika mu ssiru nkiddamu omutuusi ogenda kuwona mu East ne Central Africa. Congo beekyanze, South Sudan babagoba, Uganda mututulugunya naye mbalayirira mugenda kikombako ne bazzukulu bajja kigezaako. Ekyo kibaze sigenda kulwawo ngenda genda. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Ensonga endala nno njala tegeeza eggwanga mu butongole. Ne Janet Kambabazi mama sasa njala kutegeeza. Ebigenda mu maaso tubimanyi kubanga tubimanyi. Naye bana basajja nsiba mbagamba buli munda Uganda woli gezaako okuzaala. Ekigendera ekikusika eky'abantu bano okuzaala mbungi okutwala eggwanga lyaffe kigenda mu maaso. Kyobula nti bannyinaffe bonna basinga obungi bafulumizza eggwanga. Abalenzi basigale nga bayaggayaga okuzaala kukendeere. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti Museveni ne Banyarwanda banne akakundi k'Abanyarwanda abatuusi akakundi ka bonna Abanyarwanda si babi naye waliwo akakundi k'Abanyarwanda bamanyiira nga Museveni ne banne. Kati kambaddeyo katono nabagambye ku kintu ky'okuwandiisa abantu abali mu diaspora b'endagamuntu. Nengamba abaana b'e Dubai mwebereremu bw'oba oyagala genda ndoza video mugire bulungi omusajja yabadde akola press conference musajja Munyarwanda mutuusi all tribes mu Uganda era muleta Munyarwanda n'ababadde mu press conference bonna bavandi be bonna Banyarwanda. Kitegeeza ki babasindikira ba state agents okujja okubakolako kye tuyita profiling. Bonna mwabadde temuli muntu yabadde muti mulugwala muganda bonna babadde t-shirt za Muhoozi project. Kitegeeza ki they are not after getting for you travel documents or national identification. They are just profiling who are those people who are in Dubai who are supporting change. That's what we call profiling. So mugende nga mukimanyi musajja mwamulabi musajja mutuusi no na bademba babadde t-shirt za Muhoozi project. Kitegeeza nti project ya Muhoozi namo bali mu America mu bibereremu bana basajja bakola kye tuyita profiling profilinga. Sagala muntu alenga biza mu kubanga mukibaba tebagala kuba na Uganda kobere musoga kobere munyoro kobere muntu tebakwagalanga ko kyebakola kali tuvudde mbawo yetu tugenze bakalira lumonde yembera gye tulunsi mwegendereze nnyo yensongola kyebakola ebintu bino era bano mu kuzaala njala kutegeeza eggwanga openly nga seekweseramu njagala muwulire ekintu kino Yose tibahabulwa lutabayisirwa muzeyizedde nsiyereta nsanga bisibe mutabani wa Karekezi alina ensigo zasize mu Uganda eziwere 10 zazadde mu bakazi ab'enjawulo ataakyazala nkiddamu jeno tinjagala kukiwuliza bulungi baawo gwoyita baawo alina abaana 10 n'omusobye mu bakazi ab'enjawulo naye nga abasinga obungi abazadde mu Buganda region. Abakazi bano bazaddemu abaana sigenda bakuwa mu alphabetical yaabo naye naawe nkimanyi omanyiko bw'omanyi. Nabagamba buli mukazi yena gw'owulira ng'ayogeza maanyi either minister oba MOP oyo abeera mukazi wa Museveni.
nkiddamu buli mukazi kola mu government either nga yogeza maanyi oba MP oba nga BNC birotako kya mukola oyo abira mukazi wa Museveni njala bayisambwa musomo tegere abantu bano buyuza bawujja luddawa njala kuba wayo ebyokulabirako ebirala information drone bwe zatuludde mu bitabo ebikusifu zandaze nti Museveni ayina abaana 20 mu parliament Museveni ayina abaana 20 mu parliament abeekyama nga teri abamanyi naye kubanguyizaako njagala balagako omukyalo omu kubanja gadde bayisambwangu musoke mutegere bulungi nnyo ensonga zenjogerako muzitegere bulungi nnyo waliwo omukyalo ono webuyukwe bamuyita Diana Mutasingwa simanyi bajeneti omumanyi ono nno minisita wa mwana wa minisita ebiseera ebyo ono Diana Mutasingwa mwana wa Yoseri Tibahabula Tabasira mutano wa Karekezi yomu ku baana ba MP abali mu parliament Diana Mutasingwa mwana wa Yoseri Tibahabula Tabasira mutano wa Karekezi genda ku Google tekamu erinnya Diana Mutasingwa MP webuyukwe ono yomu ku baana ba Museveni abali mu parliament awezamu abaana 20 wakitegera bulungi awezaamu abaana 20 nga bonna ba MP oyo Diana Mutasingwa batamumanyi MP webuyukwe yamuzaaleeyo ne mubuuze mama we yantajja mukubulya nga kibuli watakubulya mama we era mujja tegera bulungi nnyo nti omusajja ono ensiga agikoze nemwe ali mukutta baana bamwe babawa eddagala effu bakuba empiso ye bana abaana bazaale ndoza mukitegedde bulungi genda ku Google teekamu erinnya lye bayita Diana Mutasingwa yamulonda okubeera minisita nenga ate ono mwana wuwe wa Muntumbwe okitegedde bulungi ono Diana Mutasingwa mwana wa Museveni wa Muntumbwe n'abala jukira nabagamba abantu bangi wano muloza nti nimba gamba gundi mwana wa Museveni muga nti nimbaga gundi mwana mujja kitegera mpola era abaana bano balina protection etagambika amateka gonna agabbiddwa mu Buganda buli mwana Museveni gwe yazaala ayinako ekyapa ayinako n'enju n'ensimbi bazifuna sente zonna eza supplementary budget zemuwa State House zigenda mu bintu bisatu bino wammanga okugula amataka okulabirira family ya Museveni ey'abaana basukka 10 privately nga negere tegimanyi okusasulako bambega abali ku ddaali ensi yonna aba SFC n'aba ESO abali mu nsi yonna abagaba obutwa gyemirimu egi era buli ememba pale bwogamba nti osayininga mu State House abantu abaliyo bali abantu nga bataano abalina okulya kusereza omusolo nga langi kubanga ebintu bisinga byonna gavumenti ebisasula esasula amazzi esasula abakozi abaliyo sente zonna zemusasula billions and billions of money zigenda kwani kugula ttaka ly'abaana ba Museveni kusasulira abaana ba Museveni bana 10 plus n'okusasula bambega bonna Museveni bakozesa ndoza mu kitegedde bulungi nnyo genda ku simu yo teekamu omwana gwe bayita Diana Mutasingwa mu posting ono mwana wa Museveni mujja kitegera nti ayina abaana 10 plus nga naba MPs ba 20 mwe bali mu parliament nga nono kwali nabala mujja bazula nsagala balwisaawo kuba information jemba wa njagala mugende nga mujinonyerezaako mu mwendika musoke mutegeere bulungi ekigenda maaso mu ggwanga kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani we mbadde njagalira omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu nga sindagenda ku information endala ngende bulungi nnyo alright njagala buli munnayuganda ali kuno ng'owagira enkyukakyuka nabagamba muve ku kigambo kye bayita diversion ekigambo kye bayita diversion kye tuyita divide and rule blackmail Museveni yasinga okikola mu nsi yonna teriyamu kimusinga nabalabye wiiki namba muli omulimu emitesimanyi nupu bagitutte Kyagulanyi kya president wa nupu please nabagamba mwege ekigambo kye bayita diversion anything Kyagulanyi kyatayogedde oba Joel Ssenyonyi oba mufumbira don't give it time nkiddamu ekintu Joel Ssenyonyi kyatayogedde mufumbira oba Robert Kyagulanyi Ssentamu kale ne General Secretary Louis Luwongoya bwe batadde kintu ku social media nga NTV ekiranze NBS simanyi bali ba bloga ba NRM don't waste your time ne papula za mawulize ezisimanyi new visual bukedde CBS don't give it time that's what we call propaganda and blackmail ekibiina kya National Unity Platform kibiina ky'abantu ne kooti yasalawo negamba ekibiina we kiri butongole kibiina kya National Unity Platform era Robert Kyagulanyi Ssentamu ye nannyini kibiina ye president w'ekibiina ono mukulu Kibalama ne banne ba state mafias era ba state agent don't give them time kati mwagala kumanya genesis w'olugero luno olugero luli bwe luti omukulu Kibalama ono is a state agent mukulu lwono fa sigenda kwogerako ate Kibalama njagala ofenga weddukanira kubanga in fact nakendelewa kubuza ekikaacho nga tosobola kwogera kikaacho wandi baggomu ku basajja ensoolo eziri mu Buganda
ebyobufuzi byetuwana okuvomya omuzza basajja mmwe njagala ofe nga weetanakira kisajja gwe njagala ofe nga weetanakira kisajja gwe kuba mbuzaabuza bannayuganda okutuuka ku sseeri ekikulanga ekyo abantu bakoowu kanjala bagamba ekibiina kya national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president waakyo kiina general secretary kiina spokesperson kiina emikutu kwe kiteeka amawulire any kind of news from New Vision Bukedde NBS NTV CBS BBS Telefina n'emikutu gy'ababloga bona ba NRM please tegikulumya mutwe it's divide and rule propaganda and blackmail ekisokera ddala ani ali emabega w'ekintu kino muhoziraga lukwata junior yali ekintu kino era ng'ensimbi ezikola ekintu kino zikitambuza zayise mu Kagege Nyereko Muhammadi gwe bayisizaamu ensimbi zino era programu zonna yazikoze bulungi nnyo ez'okukyankalanya n'okuleeta propaganda oyenna ku social media n'okusasula amawulire gonna n'okusindika oyo mukulu Kibalama atandike okwogera omukulu ono yabadde babegawo ebintu bino byonna yindako omukulu ono yasasula sente zino n'okukebera ebintu bino mu maisimenga Nsereko Muhammad no mafia naye oyo wait a minute babadde kimu Kagege gwo badde ki Kagege gwo badde ki oyo Kagege yali yasasula ebintu bino byonna okuba nti bibeerawo so mumanyi nti bwasirika abayina ebirala bya planning kubanga state agent agala mu minister oyo Nsereko Muhammad yali bintu bino Nsereko Muhammad yali bintu ebyo so temwewuunya sente zino zabaweereddwa okujja okola ki okutandika okuleeta propaganda kati njagala bategeeza ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna mu Uganda kirina ssemateeka wa kyetuta constitution awa obukulembeze mandatory oba mandate ey'okubeera mu bukulembeze emyaka 5 ne baddamu ne bayita olukiiko okukyusa obukulembeze oba okuddamu okuzza obukulembeze obujja obuba buliko Robert Kyagulanyi Ssentamu yakabeera president wa national platform n'emyaka 2 teginnawera kansubiri tuli ffenna kati ogamba otya nti gwe wazze n'okyusa obukulembeze nga sigwe secretary general sigwe secretary general kyekisooka sigwe spokesperson 2 ekibiina kyokande ekya NOP si kyekiri ekyammwe kuba ekyammwe kiwanvu nnyo ekyaffe ekya nnyukuta 3 ekisooka secretary general ne president bebalina obuyinza okuyita olusirika lw'ekibiina okukyusa obukulembeze after 5 years Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala mu bukulembeze emyaka 2 kyekisookera ddala ekyokubiri bwe tuba twogera ku nsonga zino twogera ku bantu bano wammanga mu kibiina kya national unity platform omukulu gwe bayita Singwa si mumebwa NUP kubanga talina na kifo kyakiikirira ne kakiiko akavuga NUP taliiko ono iso agent mumumanyi bulungi nnyo tugenze ku Kibalama ono naye yali omu ku bakozi ba gavumenti yebuvuddeyo kubanga yali avuga lwahakana Lugunda tegedde bulungi waliwo omusajja omunyankole yabadde akolanga spokesperson ono tugume lawyer mufere emisango gya Museveni gyonna gyabaddemu egy'enkukutu buli district naddala ewansi ewaabwe ono tugume yagibadde nono iso agent bano bibadde kati temuddamu kuluma muntu enti simanyi ono yazze n'agamba kino ekibiina official kya national unity platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president waakyo teri asobola mmuggyako kati bwe bakubye eggoolo kyekino okuvayo okugamba nti ate ekibiina ffe tukikiriza kigende mu iPod no Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba openly me I'm not interested in going in what in iPod because iPod is Museveni kyekibadde kibalumya omuntu whenever you hear a word iPod manya that is a state funded group kyekibaluma kati beekubye eggoolo emirundi 3 ekisooka toyinza kugamba nti president general w'ekibiina gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu tomuwandikidde officially njagala Kibalama ne basiru banno mulete ebbaluwa gye muwandikidde Kyagulanyi Ssentamu teriiwa njagala mu Kibalama muwandikire ebbaluwa gye muwandikidde secretary general eriruddawa teriiwo njagala mutulage minutes ze mwatuddemu ze mwawandiise nti tumwatesiza ku kino na kino Robert Kyagulanyi Ssentamu amuinvitinze how dare you muorganizinze retreat y'ekibiina ng'ate president yakifuga taliiko secretary general tali kiriiko Ssekamwa tali kiriiko ng'ate previously gwenyini Kirubama wagamba nti state ebakozesa okwogera ebigambo bikyamu Robert Kyagulanyi Ssentamu kati brain is a monkey tebabalumya mutwe ntiddamu tebalumya mutwe kye nabagamba batamanyi Museveni mujja kulonga mulu mu kyovula nzulu muntu la nenyola akazi kangire ngamba kabavuga speed munaategeera
sira kwa dama ga kintu kino ne muhoze nchiddamu national unity platform kibiina kiri mateeka court ya chita kikyusa obukulembeze after 5 years ate Abyogedde siba kozi ba kibiina ekyo siba kulembeze ba kibiina ekyo guli muvuyo kuteekawo divide and rule namwe kubamalamu amaanyi ne confusion. The moment you confuse people by getting tired of listening to politics nchiddamu engeri Museveni gya confuse wano okubambya obufuzi babuzeebuze baawule bayombese beekube yekyakola kati kyali mukola kati gwatannategera kintu ekyo Museveni akutabisa bya bufuzi okuza emboozi ya Kibalama nga Kibalama y'agamba ne Museveni ya musasula sere balumero bachagulanyi sentamu era balimbe kati yazze kubagamba ki ekintu kiri mu Muhoozi project musere ku ya kisasula ekibiina current president tebamu invitinze general secretary tayikimanyiiko ekibiina mateeka wekiri so tebali eyo divide and rule kati bo bayagadde bagende mu kibiina kigenze mu iPod kyagula yagamba nzi iPod sigimanyi sijagenda mu iPod era naagamba yetagenda jigenda mukatula kye basumbo tebabamya mutwe ekyo tubazaamu kubaza mu kyo kifunyo ono yali mu kintu kino yekweka mwatulanga oyo yali mu kintu kino abadde oyo yali mu kintu kino yafandinga kubanga ayagala minister oyo yali mu kintu ekyo Nyereko Muhammad kati eno message njagala egende eri bana Uganda mwenna nga mazo bategeeze ekintu kyoyo mukulu Nyereko Muhammad mukitegedde bulungi nnyo Kagege yali mu kintu ekyo emabega njagala genda ku information nga mukitegedde bulungi ekintu bategeezeza bulungi kangende ku security alert bana Uganda mwenna nkimanyi muwomerwa nnyo agente naye nze bwe nzija nebo information yange etuukirira n'ensirika n'endaaza soka webuuze lwaki Museveni alwana nange webuuze lwaki state erwana nange lwaki TV za Uganda zirwana nange kubanga information jemba mba ninye mu deal nyingi kati diversion muziveeko muve ku diversion Kibalama ne banne eyo diversion confusing ne divide and rule okubajja kumulamu muve ku byobufuzi ekibiina we ekitekinda gye kiraga Robert Kyagulanyi Ssentamu mutanda gwa agenda kunyega wadde no kubanga system ye yakimanya the moment you do play a fool you will continue quarrel every time so just go silent let others talk fetujja kuogera yo mukulembeza agenda sirika kubanga tukimanyi tasobola baddamu buli kimu akimanyi kati security alert eno njagala egende eri mwenna Abaganda bali mu Buganda neri mwenna abasajja bachabazinga basoga kode eyo muna kansulenti muri bulungi naye nga bwe mbagamba nti bukadde magezi nga nemboto wagalina yoseti bahoro tabasira mutano wakaleje ziseleta mzeze de sanga bisibere kwata senior do you really have common sense yourself if I may ask do you really have common sense or you have cow mentality when you ask me what cow mentality those are the behaviors of cattle when the cattle is moving the cattle can shit while moving while yarning. Such mentality is full of those Banyarwanda, the Tutsi. They are lacking common sense. Listen to the information which I'm going to give you right now, what they are planning. Because they have killed a number of Ugandans, but they have failed to get the number which they want. Because I told them, the more you keep on killing Ugandans, the more Ugandans, they produce more kids. So you can't fight God. Museveni, you are trying to fight God, but you can't manage God. Go katonda munene you can't. Katugenze maso. Munango mwami ono bwe batula mu meeting eri jembagambe ku Sunday era bali tane kirowoozo. Ne bagamba tugezezaako okutta abantu mu Buganda ne abantu baganye mbosoga tugenda kukola tutya. Ne bagamba abantu bantugenda bateeka mu system ey'okubatta kimpooze nga tubatta tutya. Kino njagala mugende bana Uganda mu kiwuliriza bulungi nnyo. Omwami ono yagambye tugenda kuddira amata agava mu bitundu byonna jjukira amata gano muwalawe namu ku bakoddombe balina factory ba company ezifulumya amata amangi mu Uganda nkiddamu muwalawe ne mukoddomo balina company ezitunda amata mu Uganda kubanga bageekwata bagenda kuddira amata gonna bagateekemu kye tuta slow killing poison. Listen to me very carefully. Museveni and his entire mafia regime, they had a meeting on Sunday at exactly 7 p.m. up to 10 p.m. They agreed
that they have tried to kill Ugandans, but they're keeping on multiplying in numbers. So how are they going to reduce that numbers? Mainly, especially in Uganda and Busoga. So jointly, they agreed to put poison into milk. Which milk, that project or that business was taken over by his daughter and his son-in-law. So now they are going to put slow-killing poison in milk. That milk is going to be supplied in Busoga and in Uganda. The reason as to why I ask myself whether is having common sense is Bogama Togena take amata obutwa tempola. You have already deployed a number of Banyarwanda of your origin in Uganda. And there are so many different types of people in Uganda, including Busoga. Busoga also hosts a lot of different tribes in their region. So, how sure are you that the milk you are going to supply, which is contaminated with this slow-killing poison, that even your people are not going to be affected with that poison? Omanyi tugamba nti kozesa nnyo omutwe nga tonnakola kikolwa. Kozesa omutwe nga tonnakola mutudde mu miti. Omanyi mubasajja mmwe simanyi ndowooza yammwe mulowooza nga Joshua, mulowooza nga obutulume, alina obutulume butegeera. Oyina kirowoozo kye kino nti gwe Banyarwanda banno mwandeese okusenga mu tebagenda kunywa ku mataago. Nkiddamu gwe olowooza ote mwatudde in your meeting to put slow poison in that milk, which is going to be supplied in Busoga and Uganda. Busoga is another area of Uganda which hosts a lot of people from different parts of the country. Buganda as well. So, you have deployed a lot of your Rwandese origin people in Uganda. They also consume milk. So, how are you going to differentiate your people from the rest of the people in Uganda who are going to consume that milk? That means brain is a monk. Kati banyabo ne basebo mwali muliddeko amawulire n'ogawulira nga gulooza nti mafu nenga ate matuufu. Buli munnayuganda yenna naddala omusajja omuganda ng'omanyi oli muganda, eno message njagala egenda eri abaganda abeenywesa amata, musooke muve ku mata mugaveeko. Namwe bannayuganda mwenna bali mu Buganda ne Musoga musooke muve ku mata. E Kenya amata gavaayo agali mipakiti mubanga muyina nnyo amata mugende mugajje e Kenya. E Tanzania amata gavaayo mugende mugajje Tanzania musooke muwala amata kubanga ono kyakola akimanyi. Abasome byafaayo ku ntale enkadde ezaaliwo ebintu bino Munabaga Museveni asoma obutabo obwa genocide ezaakolebwanga ba Mussolini, ezaakolebwanga ba Hitler, zaasoma n'afunamu engeri gy'agenda okukolamu ebintu bino. Muzimu mu process abantu balize baakozesanga bapoisoninga emmere, omuntu n'olya emmere n'okira ku makya nga wafudde. Oba ne bakuwa ekintu ky'okulya kigenda nga kikuwekeninga mpola mpola. The same system ono gy'adaptinze bateeke obutwa mu mata. Recent nabagamba National Water and Sewerage Corporation amazzi gaayo mafu abala ne mulooza ansanga. Mfunye reports ezisukka 15 nga the truth is amazzi mafu. That's why every time you hear infection in kids, mwabakulu muina typhoid plus kubanga amazzi bakikola kagendere munywa amazzi mu luhale. The more jobera ngoli mulwadde bato kyasobola kukola, that means yogera kuspendinga sente nyingi nnyo ate omubiri gwo guba guwekeninga. Nembaga batambula bagaba amalagala n'ekibaga mutegere bulungi. Kati ekintu ky'amata mbategeeza muve ku mata. Muve ku mata. Ananywa amata nze sibeerayo. Family yange olukanda bakana mekona bagambi amata mugavwe kuna kibagamba even kumande ku macha. Nenkwira bwo oluganda okumune mugamba amata musooke mugeesonyiwe mugaveeko kubanga ekigalimu kika. Kyetuyita slow killing poison mukimanyi. Bakuwa obutwa n'otandika okubanga okogerera osiiwuka olwala n'ebikuluma ne babikebera nga tebiriiwo gonooza nti bagologosezza mayembe n'otandika okukennenuka bulungi nnyo n'oggwawo. Ekyokulabirako mugende mulaba mukulu muganda ffe Hussein Kyanjo embeera gy'alimu n'abantu bangi nnyo bajja kutwala mu ddwaliro bakebere naye nga ekikuluma tebakiraba. That's what we call slow killing poison. Bagenda kiteeka mu mata naye nga batargetinga Buganda na Busoga. Naye mbuuzizza bano bakamu mentality. Mulina capacity kyesobola ogandigana amata gagenda wa Muganda, gano gagenda mu Lugwala, gano gagenda mu Musoga, tegagenda kuttira mu bantu bamwe.
namwe bajja batta kiri bage mukozese emitwe use your head tuvula mulemeddwa awo no sigenda kulwawo ngenze ku information endala kuba sagala barisa mbagambye mugende mukebere ku baana abali mu parliament Museveni yali abana 20 baddeko omu ne mbawulira abantu effort amanyi ge bakozesa nga bali mu government ba MP na buli kimu mujja tegeera abantu ba Museveni bulungi bakozesa ekirala kikino ekyaguni kibagambye ekya alpo ekya kibalama ne banne kibatagete mukiwabudde mukireke eyo diversion kubanga bagala genda mu iPod kyagulanya jigala kasitole kigambo iPod awo ngova ogenda kukola kira toda mu ebyo tugenze mu maaso tufune information endala all right igako muninde mukatono wano malo kwetegereza all right tugende mu maaso kati enoge mawulire agenda kugemwagala okulira mwenna mumpulirize bulungi nnyo wetwogerera eggwanga Uganda ne bannayuganda mwolekedde akatyabaga ke kaluwa bulijjo tubagamba nga muloza tusaaga munnange ekigenda okutuukawo kigenda kubeera kizibu nnyo Uganda wetwogerera yateereddwako yanateekerwako envumbo ku ngeri gyetambuza n'okufulumyamu ensimbi okwetola ensi yonna yoseriti babula otabasira mutano wakale kyensi leta muzeze ensanga bisibe si yaleeta lukwata senior wetwogerera bali mu mayinti okubba eggwanga kibayamba nnyo n'okutereka ensimbi mu mawanga gasinga obungi ekiwandiiko ekyamusindikiddwa nga kiva mu ggwanga lya Bungereza nikisavingibwa ensi zonna kyamutegeezezza nti mukulu ng'ennaku z'omwezi okutanga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga visa card zonna zigenda kubanga zifreezingibwa oba zikurozingibwa okudda obutaddamu kukola nga za Uganda strict nga za financial institutions oba za banka zonna mu Uganda kino kituusewo olw'ensonga nti Uganda zizimu ku nsi ze batadde mu kakunizo akaddugavu akagiraga nti enensi erimu obubbi bw'ensimbi za gavumenti erimu bamafia erimu ebikolwa by'okutulugunya abantu n'okubabbako ebintu byabwe nga kintu kyolekedde mu kunoonyereza okwekyama okwakolebwa ebitongole by'ensi yonna ne banoonyereza ku bannabyabufuzi abantu babulijjo bakola bizinensi abooluganda bakona b'emikwano okwetoola Uganda okupona ensi yonna bano nga balina ensimbi tezibafaanana balina ensimbi tezikwatagana bye balina ensimbi naye nga amu n'emirimu emituufu gye bakola tebagimanyi kuno kulabula njoke ngende wansi nabagambako gye buvuddeko ndize byange ndikugamba ano budde ne bujja ne buyitawo nabagamba mwegendereze nnyo abantu abajja ku social media nga beeyita simanyi pastor simanyi waki ng'okimanyi wa NRM ba state agent navane bagamba nti musajja gwe bayita Pastor Mondo nabagamba musajja y'omu ku plan za Tusi Dynasty era nga ne training yazikola dda nga ne mundu yali azirina nakati akyazi nembaga nti ali ku state mission across East Africa n'ensi z'abagenzeemu mwalowooza nsaaga nga bwe tugamba nti obudde bwe bwetoololera ddala lwali tali ku social media ye kennyini n'abyeyogerera kuba nti akatambi sikalina wano n'endoza mujja kalaba gye katambulira omwami ono yayogedde ebigambo bulungi nnyo bye nabagamba ne mbaga nti ono state agent ate mukozi wa bitongole bya ISO bw'oba odiringa n'omwana omusajja gwe bayita Mondo mukozi wa ISO era gy'ali teryamunoonya ali ku mission bannayuganda abafaafa mu East ne Central Africa ne South Africa mwenna mbategeeza temufa temufudde bufi ba state mafias ba state agent gye bali oli akulaga mbu simanyi sime pastor si pastor oyo mvubuka y'omuko Tusi Dynasty plan era nga state agent atambula anoonya abantu b'okuwa obutwa nkiddamu Mondo mukozi wa State House era mukozi wa ISO ali ku mission ez'okunoonya bannayuganda mu diaspora nga babuzaabuza yabadde ku programu emu gye bansindikidde n'abyogerera kenyindo za katambi mwakalabye lwakuba nti ebifaananyi biyinza okuba biri mu ssimu eri endala wenjagala okubulaga nti yali ku training ne banne aba Tusi Dynasty ng'akola emirimu gye egya state oba bali mu training n'abaana baabwe bonna si omuntu addeeyo n'otandika okusinika ebinnyo n'abantu abo ojja kumaliriza ng'ofudde kubanga mission yaabwe mpanvu gy'otajja kutegeera
njagadde bategeeza mutegeere nti state erina abantu bangi nnyo abagikolera emirimu. Addamu okwesiruwaza agamba simanyi pastor Mond simanyi oyo si pastor state agent abagambye openly yabakolanga n'ebikwekweto okukwata abantu n'emmundu azirina. Nze nabagamba adda ne mbaga nti state agent abana bagandi mulalu kati gyekyegere kuba bana basajja nabaga bayika windows beerabire ebiyise ne bajja ne babyogera okitegera bajja nabyo kati yakyogedde ekyo kyawedde. Nyenze ku kirala ekyo nkivudde kumbali gyala bajjukiza bujjukiza kati watwogera bwe muntu yenna alina visa card ng'oli munda Uganda ngenda kuza omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga visa card yo yalibanga tasobola kufunako simbi wonna wonoba mu nsi yonna olw'ensonga Uganda yemu ku nsi ezaateereddwako envumbo ey'okuba nti erimu kye tuyita money laundering erimu kye tuyita money laundering erimu kye tuyita smuggling of human body organs erimu kye tuyita cocaine smuggling erimu buli kika kyamuze kyonna era research gye bakoze abantu bangi nga bali related ku state balina ensimbi babuze emirimu gye bakola tebagimanyi babuza companies bakola tebakolamu tebazimanyi nenga balina ensimbi nyingi nnyo. So kino ekyokufirizinga ATM wa visa cards zammwe naddala bana Uganda batalina musango kigenda kozinga problem olw'ensonga nti abantu abasinga obungi badde mutambula bagenda mu nsi ezebwe ne mufuna sente zammwe nga mugenza okukyawukalako okugula ebintu nga mukosa visa cards zammwe kati kiyinza okuba nga tekijja kusoboka olw'ensonga nti bana abasajja amala okukola research nga abasajja ensimbi ze balina tezegeraageranye na misaala gyabwe gye bafuna buli mwezi nga n'ebizimbe bye balina ne properties n'ensimbi ku account tezikwatagana na nsimbi ze balina kukola ki kuba nazo. Ekyo nakyo mukitegedde ngenda kuza omwezi 17 kaadi zammwe zandistopinga okukola oba wandibaawo okuteeseganya wakati w'ebitongole ebyo neyo seeri naye bwe kinanga tekibaddeewo kaadi zammwe zonna visa kaadi zandibanga zisibiddwa. Ngenze maaso kuno okubika Bannayuganda mwenna abasevinga ensimbi zammwe mu National Social Security Fund kitalo nnyo nkiddamu kuno kubika. Bannayuganda mwenna abasevinga ensimbi zammwe mu National Social Security Fund kye kitongole ekikuuma ensimbi z'abantu bonna abakola mu bitongole omuli ebya gavumenti by'abannannyini nga buli musaala gw'ofuna buli mwezi bakuggyako ensimbi ne mukamawo n'akwongerezaako nga buli musaala gw'ofuna gavumenti ekwongerezaako ne bakuterekera ensimbi mu National Social Security Fund. Ngera kugamba nti wetwogerera essaawa zino ekitongole kino tekinadde omuno gw'ensimbi. Ensimbi zonna zaggibwamu Museveni ne famire ye era ne zisindikibwa okuyamba ku mawanga gano wammanga. Ye Museveni okusinziira ku kuwandiika ebiriko agamba nti ssente zino yazuula eggwanga lya Burundi n'erya Rwanda nga zijja kuddizibwa as loan. Naye ssente zino zasindikibwa okukulaakulanya ensi zino olw'ensonga zino ensi ziri ku part of the Tusi dynasty. Kati muganda wange gwali ew'amagye muganda nga aliyo wa polisi muganda nga aliyo wa prison muganda nga aliyo mu government akoledde emyaka 75 ng'osuubira okujja akasente ko munnange ma neya ne ane mie sente teziriyo wafuubanira busa tolinayo wadde n'ekikumi mwenna nkiddamu. To all Ugandans, most especially public servants, I'm here to announce bad news that whoever who has been saving money for future use in National Social Security Fund, please, there is not even a single coin in National Social Security Fund's accounts because Museveni himself ordered his mafias or his agents in National Security Fund to give all the amount in National Security Fund to Rwandan government and Burundi government. So, as we speak right now, National Social Security Fund has no savings for you. Even if you're a government servant, even if you're in private sector, there is not a single coin in the National Social Security Fund. The house or the building is empty. All the money was sent to Burundi and Rwanda. You've been working almost for 10 years, 20 years, 15 years, 20. There is not even a single coin of your savings in the National Social Security Fund. So sad, but it's true. Whoever doubting my information, go and ask for your money. You will get the right answer that what the information which I'm giving is
true. Mukitegedde bulungi. Tugenze ku information endala. Information endala kanji bagambe. And I'm here for the last time to inform all Ugandans who have bank accounts within all financial institutions in Uganda, please with immediate effect go and remove your money on those banks before it's too late. Because as we speak, there are more financial institutions which are facing financial crisis, including telecommunication companies who are using mobile money. Whoever keeping his money on mobile money, please, with immediate effect, withdraw your money, stay with your money in your house. Otherwise, you are going to face a lot of problems. As we speak, there is a lot of scam in MTN, Airtel, and the other mobile services in Uganda because fraudsters, they are at large using telecommunication systems to steal from Ugandans. So whoever who's listening right now, I'm informing you for the last time, go and remove your money on your account with immediate effect. Fail to do so, don't call me or don't cry for help. I've already informed you. Kanchidde mu Luganda. Ku mulundi ogusemberayo ddala njala tegeeza bannayuganda mwenna abalina ebittavu mu banki ez'enjawulo bambi mugende mugyeyo ensimbi zammwe ku akawunti ezo ng'obudde bukyali. Akatuubagiro ngo azina n'owenkufu koolekedde amatorogero g'ensimbi mu Uganda nti tebakyalina nsimbi nga bwe nabaga nti ekittavu ekikulu tekirina nsimbi so nga ate banka zino ziteekayo emisingo gyazo. Nkubira omulango gutakuukula bannayuganda mugende mugye ensimbi zammwe mu banka ng'obudde bukyali nti bwemufiirwa ensimbi zino temutubuulira biki binaddako. Nentegeeza bannayuganda mwenna abatega ensimbi ku mobile money nti namwe muziggyeko nga nena bwe gisimufungize olw'ensonga ebitongole bino omuli MTN, Airtel nabyo bibba ensimbi z'abakasitoma ku masimu gaabwe ze baba bategeseeko. Ensimbi zino abazibba bennyini bali mu kampuni ezo bakubira amasimu ne bakubuza ebibuuzo ne bagamba setting kino kola kiri sindika kodi zino obugenda okukeera ng'ensimbi zo zonna zigenze lwayaba ate okubira customer care neddamu neyitamu bakutuma emaya ku bigere nga n'omutwe oguwunzise ng'ensimbi zo zimaze okugenda. Munnange togenda kuwabira ku polisi kubanga MTN ya Museveni, Airtel ya Janet Katonda kyogenda kugamba abantu kubanga baana babbi bakimanyi bulungi nnyo. N'ekirala oyinza okuba olinamuko miliyoni 10 ku ssimu yo ng'oluggyako emiliyoni 3 bw'otyo ogenda okulanga ne miliyoni 4 zejjeeko nga nabo gisimu fungize ogenda okulanga bala sitakyalira gwena ku ssimu. So mbajjukiza buli kimu kimukikole nga mumanyi nti obubbi mu Uganda bufuuse ekizibu gwalina ensimbi ku mobile money zijjeeko. Ensimbi zammwe muzize mu bitavu byammwe ebyawaka okusinga ozireka ku masimu oba ku account. Ebyafa biddiringana. Obubbi bw'ensimbi mu gavumenti ya Museveni ng'ejja babba banka ne bazikaliza era bali mu lusuubo bagenda ssente zammwe bagenda zibba y'ensonga lwaki n'abaana bali mu biyumba musindika ensimbi ne zituukanga za kitundu kubanga bazibba bali mu Central Reserve ya Uganda ne mu banka zennyini ezibaterekera ensimbi. Gegama ole gembadde mbawa kati ngenze ku ndala. Alright. Abantu bemachi ndimwe namba tegezezaako ebijambya squad gye batemye mu Swangali zone ne batema na Kinyuguzi Salama Road nene babalumba n'ebitundu bagenda birumba kubanga amajambya kayihula yagatosa mu Uganda mwegali. Era no message njala gitegeeza mwe nabagenda okutuuka namugongo mwegendereze nnyo muyinza okubanga muyinza okugwa muzibu olw'ensonga nti ebintu bingi ebigenda okugenda maaso. Nga nyongeza ku information gye mbawadde eya visa cards. Era no message yaregene ku bannayuganda mwenna buli alina international visa card baje tuta visa card gyosobola okukozesa okujja ensimbi mu Uganda nti international banks zitandise okukkiriziganya n'ebyogerwa nti Uganda ezanya omuzannyo ogw'okutambuza ensimbi ez'ekiyayi n'obuli bw'enguzi obujjudde mu ggwanga n'amawanga amalala ge balistinze n'omumanga nti kadi zaabwe zonna zigenda kuba ziggalibwawo ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2022. Era zino zensi ezolekedde okuba tezikyasobola kufuna nsimbi ku kadi zino eza buli wendi ssente zange zifuna. Nga ensenseso ku ngulu kuno kwe kuli yaffe ya Uganda Zaabu nga gwata musima tomanya buzibu mulimu. Uganda Zaabu yekulembedde ku nsi zigenda okusibwa. Kuliko Cameroon, kuliko Madagascar, kuliko Mozambique, kuliko Guinea, kuliko Central African Republic, kuliko Nigeria, kuliko Zimbabwe, kuliko Eritrea, Dr. Congo, kuliko Guinea Bissau, kuliko
Comoros, kuliko Sudan Khartoum, kuliko Chad, kuliko Burundi, kuliko Congo Brazzaville, kuliko Libya, Somalia, South Sudan ne Equatorial Guinea. Zezensi 20 ezolekedde okuba nti visa cards zazo zonna zigalwawo mu kintu kye bayita money laundering and corruption kye babadde bakola okubanga batambuza ensimbi ezitali mu mateeka nga zirina tezimufaananga naye mulingo bambuuza okuba gwakola okufuna ensimbi zino tasobola kugwogera ngera bwe kiri mu Uganda. Eno message njagala egende mwenna mugide bulungi nnyo. To all Ugandans who use visa card to get money across the world using those visa cards of different banks in Uganda, please, with immediate effect, you are warned that starting on 17th of June 2022, all your visa cards might be closed on that date due to the cause of money laundering and corruption in Uganda. But not only Uganda, there are so many countries who are blacklisted, including Uganda, number 1, Cameroon, Madagascar, Mozambique, Guinea, Central African Republic, Nigeria, Zimbabwe, Eritrea, DRC, Congo, Guinea-Bissau, Comoros, South Sudan, Chad, Burundi, Congo Brazzaville, Libya, Somalia, South Sudan, and Equatorial Guinea. So, all the information mwegendereze nnyo mwena ddala bakagenda okukozesa visa cards zino olw'ensonga nti eggwanga bwe lituuse liri mu katyabagako eby'ensimbi atayagala kutegeera gw'onookitegeera nze ogwange ngukoze. Tugenze maaso. Kati ssaawa ziweze 3. Njagala mulize message eno bulungi nnyo gye ngenda okusembyayo wano. Abantu bangi mubuuza Kyagulanyi kikyazzaako, Kyagulanyi akozeewo ki, Kyagulanyi kiki ng'asiri. Sinjala bategeeza ekigambo kiri ekigambo eki. Kyagulanyi ng'omuntu omulimu ogwa okoze 100%. Gwe munna Uganda okozeewo ki? Kyekibuuzo. Okozeewo ki? Kyagulanyi alina enteekateeka namutayiika era yagikola bulungi ng'akimanyi bulungi nnyo. Naye abantu kennyini babadde akolaga nabo baamulyamu olukwe be yali amanyi nti abeesiga era nti akola nabo baamulyamu olukwe. Kati bw'obanga abantu byali akolagana byasuubira okuba kubanga system yali nti tulonda akalulu kaffe Museveni tukamukube tukabanje. Naye Kyagulanyi bwe yajja mu Kampala abantu baagaana okujja kubanga bannayuganda balimu akatengo. Naye before nga batabannagaana kujja, Kyagulanyi already yali amaze okufacinga crisis within the system. Jukira baga Museveni ekyasinga okukola kye bayita divide and rule. Kati gwe omuntu yabuuza Kyagulanyi kikyagenda okukola, Kyagulanyi tagenda kukubulya kiddako kubanga yakyemanyidde ekintu ekiri muntu yakyesigaliza. Kati yakyesigaliza, yalina password, yalina kyagenda okuzzaako. Si muntu yenna mu national unity platform nti akimanyi. Nobody knows it. So buli abuuza Kyagulanyi kyagenda okuzzaako, please take time, soka webuuze gw'ogenda kuzzaako kiki ky'ogenda okukola okumbeera egenda mu maaso. Ekisookera ddala kiri bwe kiti. Mu strategies Kyagulanyi ze yali akoze omwange mwe mwali okusooka okulonda ba coordinator mu ggwanga lyonna to coordinate kye tuyita coordination, coordinating okwasaganya abantu bonna abagala enkyukakyuka mu ggwanga bonna. Ekiyasi yasoose okukola yasooka nakolega kyeta coordination o coordinating oba okwasaganya abantu bonna mu ggwanga mu kitundu kino ekya Uganda. Where are the coordinators right now? Museveni bonna abamu yaba dismantlinga n'abagula aba ne bagenda side ne basirika. Kitegeeza strategy yasoose okukola gye ya coordination kyeta to coordinate. Coordination neeyiika busa yonna neesaanawo. Mwali mwagala oba Kyagulanyi Center mwakozeeko ki? Yalina kukozesa kintu kirala kyalina okukozesa ekyatabagamba. Ekyokubiri n'addamu n'agezesa n'agamba nti kati katugende mu kalulu kano nga tugenda kulonda okuva ku LC1, LC2, LC3 bame ba parliament n'obukulembeze. Good enough, we scored 70%. Kyagulanyi yali obukulembeze, Museveni n'abulemeramu. Kyagulanyi yali LC1, Kyagulanyi yali LC2, nali LC3 bame ba parliament. Ekituufu lwali tufunye bame ba parliament 255 betwali tufunye. Museveni n'asalawo mu November n'abazikiza nabo mu East bonna abazikiza batabakiriza kubalangira nabo mu West
ne balangira kuba mu Buganda wokka. Kati enamba ba MP bokka betwafuna 60s. Bachairman bero C3, bachairman bero C5, ba councillors nokuva ne kwero C1. Bano bonna gwali musingi na ntandikwa eyali ayina okuteeka mu bantu bano bonna badumbire buli muntu yenna gwe bakulembera. Ani yakikolako? Bonna buli yali ekifu. Kasita baali ebifo kabereka buli omu yagira ati. Nebamugamba tuza lukiiko ku kyalo abantu 10. Omusajja mwagala akole ki? Kubanga okulonda ba councillors okwetoola eggwanga go basinga mu obungi. Bachairman bero C5 go basinga obungi. Bachairman bero C2 go basinga obungi. Ne mu parliament go ina nkaaga. Nga buli constituency erimu abantu abawera emitwalo 10. Strategy yali emala. Bati bonna olwabalonda buli bira. Waliyo yagala Kyagulanyi akole ki? Nga n'abamu bukyanga babalonda tebaddanga kulaba wadde okwogerako ne Kyagulanyi okudda ku kitebe kya NOP tebaddangako. Nga naawe tubamanyi nti bakola ne state lwakuba ntibabaleka kuba ffe twabavaako tulinze Kyagulanyi yekka. Kyokka nga abantu bano bwe baatulanga mu meeting ezimu ez'ekyama ez'okukola strategy okujjako obukulembeze obukyamu n'okweddiza obuyinza waffe olwafuluma nga bakwatanga amasimu. Kino kyekigenda okukolebwa omusajja agenda kuzaako kino tugenda kuzaako kino kati bwe tukola bwetuti mugenda kukola bwemuti oluva mu meeting nga iso semwayi state house ebintu byeddemanyi mwali musuubira Kyagulanyi agenda kuzaako ki. Abaana bonna bakwatiddwa foot soldiers bakwatiddwa after nga meeting zonna ezaalingamu ez'okuteesa okukola strategy z'okulwana zonna ise ezimanyiko nga bwe bateesa nawe bakuba amasimu kati tuteeseza ku kino bagenda kukola kati bwemugenda ekawempe mukwate ono awo bacoordinate bagenda okucoordinating awo mugende Masaka mu kitundu gundi bale bagenda okucoordinating awo naawo mubakwate Entebbe bale bagenda okucoordinating awo naawo mubakwate. Mugenda okera ku macha ng'abaana bonna babakutte bonna babatutte ne weebuuza who's giving out the information kubanga bano abantu tebaagala nkyukakyuka olwatuuka gye batuuka. Kati njala kubuuza bwobanga Kyagulanyi asooka teekawo coordination ne bagiryawo ne beetunda. Even before the coordination twasooka ku university zonna ne tuzimala where are the guilty presidents right now kubanga bonna state yabatwala. Mwali mwagala akole ki? Before you blame Kyagulanyi mwagala akole ki? Ba MP buli omu akola bibye. Okitegera? Abamu basirika ne basirika tebyayogera. Abalala kati bakola ne state direct. Kati Kyagulanyi strategy gyaliko teryagimanyi. Alita nagwe agenda gibuulira. Kyagulanyi gwe mmanyi n'abamu bammanyi kasitaga nti kino nja kikola bagenda kikola. Just a mere time ate ng'obudde bunaatera. Kati tuvuddawo tugenze kufa benyiri bakama kwogera ba bloggers ababadde ku social media okwogerera enkyukakyuka twali kuno nga tuli bayitirivu nnyo abalwakyusadde ennimi ate bakuba Kyagulanyi ninga baganze Kyagulanyi wali sobola kuvaako kibikikali where are they are nowhere to be seen. So bobanga ne media abaali bwesiga ku media nabo bakyusa olimi bakola byabo abantu bakyaliko musajja tumusaasire wadde twagala change niye abantu bamulyamu olukwe. So naye kyagenda okuzzaako yakimanyi mutwe. So whoever blame him kyekiddako gwe soko manyozaako ki. Here is the answer. Yoseri tibahabula tabasula mutwana wakale siyaleta mzezile bwe yali atandika n'abantu 27. 27 people. How many are we in Uganda? Abagala change. Gwe oyina strategy ki? Kikyokoze either to fund oba okuwa magezi. Gwe bukyanga obeerawo mu family yo wali osoboddeko ku scrutinizing abantu n'omanya nti onomubuliza amaki tasobola kyogera. Kubanga olina okubeera n'abantu bonga 5 nga ye bombuli ekyama tekisobola kufuluma betwetaaga ne kati ebyo babifuluma bingi nnyo. That's why n'olumu tutya n'okwogera ebigambo ebintu tugenda kyogera. Kubanga olugambo lungi nnyo. We talk a lot but there is no action. Okitegeera
bambega bangi within nengo mbuza mbega ofuna sente meka ekintu kyalina kya billions kya bulamu bw'abantu afuna million emu n'ekitundu gyakolirako olugamba gwe mu family yo oyinamu abantu bameka abali ready okufiirira eggwanga nga tasobola kufumya ekigambo nti ekiro tatudde ne muzeeyi natuga tugenda kukola ekintu kino oyinamu bameka scrutinize abantu bo one by one gwe buli family yanga olina abantu bo basatu nga bo bali ready okufiirira eggwanga lyabwe then we coordinate again secretly tulebe kitagenda kuguka Kyagulanyi agenda okulata kyalese ngolode tulina abantu betwesiga twetulina lwaki Museveni yawangula reason being yasooka natta abantu be yali teyesiga nga tanagenda na munsiko n'abajjawo bonna bw'amala ojjawo n'asigaza 27 kati 27 bano n'asooka akola kye tuyita okulobinga nga alobinga abantu abali okujja omwegattako naye ng'alinawo batrustee be 27 ng'abeesiga musajja Kyagulanyi abantu be yali beesiga bonna baamulyamu olukwe kebere mu diaspora kebere wakabamulyamu olukwe nabala mulidde mu olukwe nga muli ebibozibozi by'ekisiro bitasoboka noga kati batuge Kyagulanyi mukozi wa state kubanga tomanyi Museveni enkola ye enkola ya Museveni vunza omuntu oyisewo ky'oyagala enkola ya Museveni vunza omuntu oyisewo ky'oyagala yikyakola yikikasita akola ekyo n'avunza n'ayisawo ekyo n'avunza n'ayisawo ekyo n'avunza n'ayisawo yiyi enkola ya Museveni kuvunza yayisewo ky'ayagala Museveni wamala okufuna the 27 trusted people n'atandika olutalo but in your family with your friends among your friends whom do you trust oyina abantu abasatu bwa trustinga nti ne bamukubamba okutasobola kwogera kyama kye twateseza betwagala kati then omukulembeze agenda okujja n'ekipya kubanga nkimanya akifumba nga tulina abantu betwesiga ne bwe bali nga bayingidde mu nsiko Museveni lwabulanga mu kampo okumala essaawa 3 that's how we manage but the more we keep on betraying each other tetugenda kugusa lutalo the same applies to all Ugandans we must trust each other enkana zaffe zijjenga tumaze okujjako abasajja bano their mission is not about politics is conquering our country and all our natural resources are going to be used by the foreigners so please don't blame Robert Kyagulanyi Center. First blame yourself. How many trusted people do you have in your family? Or amongst your friends? How many trusted people do you have? Who can protect you? Bamekaba nzo kuprotectinga. Muganda fe Segirinya afira mu bukomera ne onoli munne. Segirinya gano okukola kibali bamugambye okukola ku Kyagulanyi agani kikola. Era muganda nge wonna woli nkimanyi oli mbulumi oli muki naye ekintu kye waganda okukola I salute you kuba yandibadde yakikiza n'avaayo yaganda okukola kye bali bamulagidde I salute you comrade Segirinya nwankubadde mukomera kubanga wagamba ekyo sijja kikola I can't do that tali mukomera kubanga nti yategeka ebijambya no bali bamuwadde mission n'agana nti I can't do that namugamba ojja genda obeereyo nakati agenda kuweza mwaka yagamba sijja kikola oba munsibe Segirinya no video jagisangayo I salute you oli mukomera obona olwa mission gibali bakuwadde against Kyagulanyi Robert Center mu Uganda wonna ulidde tuli ku celebrating wagana but ask other MPs bonna bali awo bawoza batambula musimanyi tukuba campaign za kutuzaako 2 mu kagani agendo tukayo ani agendo tukayo ekintu kyemukola mu kweremeza mbuyinza kye kintu Kyagulanyi kireetaddewo strategy zembagambye mwalina kunga abantu mukunga bameka muli mukunga simanyi bane mutulabiranga 226 oba tunyana mutekuma ga tuli ku kizina enkwezenge mulumirweko bana Uganda omulundi ogusoose jajjange mu kyalo talina munyo takyasobola kugula munyo gwa 15 wali omukadde aliyo nga takyalina n'amanyo ne ssente zinywa obungi tazirina gavumenti yerina ozimuwa ng'ali mu kufesa wazo waliwo omukadde bukyangabirawo mu nsi Uganda talabanga ku masannyalaze naye ng'abadde alonda emyaka gyonna mumulowoozezaako ki
Omusawo ajjanja bana Uganda akwata mu buli kimu n'akwata mu buli kimu amaze emyezi 6 tafuna musala mulozezaako ki? Abaana b'abantu bafuna diguli tebalina mini bagenda kwetunda. Bagenda mu bwa usigalo. Abalala bali mu bwa security. Waliwo asomesa omwana ng'agenda kula bwa security. Ne musa supplementary budget zirabira abaana ba Museveni. Zigula mataka ga Buganda. Kutta bana Uganda gera gula butwa. Buli MOP. Nzenani badde sikyayogera according to the conditions nzenani badde sikyayogera nabivaako dda. Oba temanyi conditions zebampa. Nagamba ekijja kijje ne bwenfanze temukaabiranga nze musigala mutambuza eggwanga struggle etambule. Afa yafa nga tusonga mbeere. Okitegera? Abana abantu gwe singa omanye ekiri bana abantu batola mbuwalabu kati newe wajjudde bagenda kudda wa. Kati njala kubuuza kibuuzo. Gwe MOP ali mu parliament ofuna obukadde 4 omwezi. Eyakulonda ali mu Saudi Arabia bamugjamu ekibumbe essaawa bamugjamu ensigo. Akoze emyezi 6 tebamusasula. Abalala bakola bwa security basula bayimidde balinganga balubu. Naye nge ensi mwavudde ye esobola okukola emirimu esobola okuteeka emirimu bakola emirimu yose yaabwe batavaamu bakola kumanya ensi yaabwe. Gwe nosomesa omwana afuna diguli n'agenda n'akola bweyaya. Nosomesa omwana afuna diguli n'agenda n'akola bwa malaya. G'ozaala omwana w'omuntu ayagala okwetunda. Waliwo omwana w'omuntu ayagala okwetikka enjaga. Because you don't care about the people. You care about yourselves. Oyina atambuza post ya ena propaganda go bakola naji sharing nasenya no sense. Notamani to run a government enkugu mu kutambuza propaganda blackmail. Notambuza shia. Simanyi unayogedde. Nabagambo oli omusajja ya mastering ekintu kye bayita blackmail divide and rule kyasinga okukola mu ne kibalimu okutegeera. Najja ne mwogera information. Nagisabulula mu kintu kyemusasobola kutama musajja asabula information. Kati nze sinadde mundu banoonya kubanga mbawo information entuufu nga naye asobola ogibawa. Addamu okulinya Kyagulanyi sooka weenenye gwe mikwano gy'olina bameka beweesiga basobola okufiirira eggwanga. Mu famire olina mu bantu bameka beweesiga basobola okufiirira eggwanga. Omusajja yakola buli kimu abantu buli system gye yakola mbabuulidde abaana bonna bakwata batulanga meeting katugenda kola kino na kino olufuluma meeting isonga yabateeze edda buli wamu ne SFC kye bagenda okukola bakimanyi bagenda kubanga abadde meeting olufuluma kati egindi waliyo gundi mugende bazingeko babajjanga mu mayumba embali waliyo gundi mugende bazingeko babajjanga mu mayumba kati bw'owulira ensonga ngeezo kitegeeza ki kitegeeza Kyagulanyi mwene ekitiibwa okubanga akyaliwo essaawa zino. Wait a minute. Alright. Nga nfundikira kano ka message kagenda eri mwenda batwita warriors. Muganda we Masaba Faustin nkulamusizaako. Muganda wange Pato Uganda nkulamusizaako. Nisima Gift nkulamusizaako. Wili Asime nkulamusizaako. Katongole Julius. N'abantu abalala bonna bakola video mbalamusizaako mwena bakyali mu struggle nkiddamu. Muganda we Masaba Faustin nkulamusizaako. Pato omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi nkulamusizaako. Nisima Gift nkulamusizaako. Asime William nkulamusizaako. Katongole Julius nkulamusizaako. Muganda wange IK mukulembeze nkulamusizaako. N'abageto nemwala bakyakola video mbalamusizaako mwe balekola. So mwena batwita warriors mwena gye muli mbatumiddeko njagala ka information kano mukayiseewo. Olwokuba nti bano abasajja balinayo ki retreat kye baagala okuteeka mu ggwanga lya Canada njagala bawa Twitter account ya hoteli bagenda okuteekera ekintu kino ne address ne namba z'essimu za hoteli mukube mubategeeze nti bano bazze okubookinga okukola function retreat bano ba state agent abali mu kuwa Bannayuganda obutwa ewakane mu kibira. Hoteli eno egenda okubeera mu retreat ya NRM gye mulina okukuba. Eri ku street bagiyita 11 Conroe by DR Ottawa. Number KIN 9H4. Twitter handle yabwe eri at the Westin Ottawa. Number yabwe ya hoteli eri Westin Hotel phone number plus 16
13560 enamba ya hotel oba osobola kuba toll free eno ya bwerere eri plus 1877521437 eyo nayo namba yawe mukubira aba hoteli bano bagenda tutegera ki company kyawe ki convention yawe kyawe ekyokola diversion no blackmailing abana Uganda no kubatwalira obutwa basobola okuba nti booking kyaba kisazaamu kubanga tetwetaaga basiri bano kujja mu convention abantu be South Africa mwe nakano kamwe mukope ekintu ekyabadde e Boston ba comrade mwenna abali e Boston mbagala nnyo era abakyali kumulamu people power mwenna be Boston I salute you mwe bala kulaga nkwezengeze ne lizidiringa ne Museveni zatunde ekitiibwa kyazo omusajjo yandibali tacha beginga busente bwa kugula nkoma muwanga kubanga katwali batu muita regent newe nga atasobola okukola obuswazi nga bamuwa sente bajiriga mu kimulageeko abantu be South Africa Boston video mwajirabe mu kikole temukkiriza muntu yenna state mafia state agent agenda kuyimbira mu diaspora kubanga twagala kusomesa abantu bano somo nti ekiri atabala kyekiri nasigaddeka basigale kabayimbire banyampi bannaabwe benyampire mpaka lwantegera nti ensi ino okukyuka nchiddamu mwenna abantu bali mu Canada ne bana Uganda mwenna abali ebwero basagala bagala okukola ekintu kino mukubire hotel yeno Western Hotel telephone number eri +161356070 and eri +1877521437 jembamba kubira oba ku Twitter handle yabwe eri @kana kenyini then the THE then WESTIN Ottawa chiri OTTAW eyo Twitter handle yawe address yawe 11 Canro by TR Ottawa number on K1N9H email boboji searchinga ojagifuna bulungi nnyo obasindikire mbakubira amasimba tegeeze nti ekyo kigrupu ekizaawo okukola emitawaano okutambuza obutwa mu kibenga mu kimanyi bulungi nnyo abantu be Boston I salute you comrades in South Africa abayina ebyogera amateeka mugamanyi wolo mugimanyi ba organizer mbamanyi temuddamu kukwasa muntu kisa okubona abona ko muliko mu diaspora kuva ko abantu benyire the moment we do kyetuyita surgical operation ku bantu bano both economically and physically baja kubategera kyetutegeeza temuddamu kutirira kuba buno obulamu bw'abaana bammwe mugenda tuko okufuka emomboze mu nsi yammwe nga basajja bagitutte mukitegedde bulungi so bana esagala kulwawo njala kumaliza video negifundikire ngamba gambe nti olunaku lw'enkya pato omuntu wa wansi we pato Uganda enkya ajja kubira kusabiriza ennyini z'akawungeezi n'abalala ajja kubabawa information naye nga mwegendereze nnyo ebintu bigenda mu maaso mu Uganda saagala balwisa nja kudda ku Sunday olange bimulemmengo Charles Peter Mayiga wetegeke nzija Charles Peter Mayiga wasanya nzija ku Sunday full swing ku Sunday nzija ngenda kujanga ndiko n'obubalukange emberenge okitegedde bulungi so Friday nga bulijjo egenda kubeera birthday yange sijja kubeera nja kuba newumuzamu engalabi yange nakuzo mwezi 3 ogw'omukaaga nja kuba nkuza amazaalibwa gange era njala kubaza mwenna bampadi abasindikidde message okujagaliza birthday mbalamusizaako namwe mwenna abazaalibwa ku lunaku lwerimu nganze ngenda kuza mwezi 3 omwezi ogw'omukaaga happy birthday to everyone kansubility muri bulungi bane mukama abakumi na 10 mpera tujja kusinkana ku Sunday okujjako nga waliwo eki